tewali muntu akkirizibwa kugoba muntu ku kibanja kye azze addiŋŋana ensonga eyo. Mujjukira ku lebadde yabyogera era kumpi ebyo byagobesa RDC Mulamba mu bitundu biri eby'eggomba olw'obutavaayo obaolyawo kuteeka mu maanyi ng'abatuuze abali ku bibanja mu disitulikiti ey'eggomba abeeyita balandiroodi bagenda mu maaso n'okubatulugunya. Era mu bbanga ttono kye tulinda mu ggwanga Uganda lyetteeka okuba nga lyongezebwamu amaanyi mu paalamenti erikwata ku b'ebibanja. Pulezidenti agamba nti cases kakati zasinga okufuna mu State House ze z'abantu be naddala abalonzi be katugambe bwe tutyo katubayita abazzukulu okubanga ate bagobebwa ku mataka kwe batudde naddala abo abalina ebibanja. Robert Mutebi nannyini field ge mannya gange ebeera Unveiled experience program gye tutambuza eggwanga lyonna nga tubatuusaako embeera nga bw'eba eri mu bitundu eby'enjawulo mwe tuba tutambulidde. Oluguudo lw'endiko kaakati ssaawa zino mu bannaffe abawangalira eno muyinza okuba mu lumanyi lwe luva e Namayumba ogenda mu bitundu ebirala eno wansi baŋŋambye nti kitalya era ne mukama wange omusumba Rosias Bugingo lwe luguudo kwakwata. Ayinza okuba nga bw'abeera ewaka ennaku edde tamanyi nti baliraanwa be kaakati wano we tuli ku kyalo kye banaŋŋamba kumpi ku byalo 3 biramba bagenda byalo 5 bagenda mu maaso n'okuba nga ataasulewo taakeesa yali ku mimwa. Actual abamu bakeesa lukya balinga nkoko ya mutamiivu. Lwaki? Etteeka pulezidenti lyasiiba ayimba ery'okuba nga abantu babali ku bibanja ate erudde eno lirabika litandise okutyoboolwa. Yensonga lwaki nkugambye nti bakeesa lukya bakirako enkoko y'omutamiivu. Bwe bituuka ku ttaka ebiseera ebisinga abatwala ku Salt TV mu bimanyi kizibu nnyo omuntu okumutwalako ettaka n'ateerwanako. Era singa gavumenti tevaayo mu kiseera kino mu bwangu obw'ekitalo omusayi gujja kuyiika mu kitundu kino kubanga abatuuze balabika bo bakaawo asiba kukkiriza kumala gabatwalako ttaka lyabwe oba bibanja byabwe nga basirise buzisirisi. Gwe teeberezaamu omuntu omu 2 3 4 5 okusengula abantu abasukka 5 ku acres kumpi eziri eyo mpulidde oba mutwalo oba 10. Ebyo byonna tujja kubanga tubimanya naye ng'ekiri ku kyalo kyekyo nga bw'ogenda mu maaso n'okukiraba tebakyebaka batya nti obudde buyinza okuba nga buli eyo mu matumbi budde ne bajja bankonkona nti vaamu oba ennyumba ne bagikoona. Byajja bitya era kyekiri ku kyalo kuno kwe tuli tugenda kubanga essaawa nnamba eya Unveiled experience y'olunaku olwaleero atugitambuza n'abatuuze nga mugenda mu maaso n'okubalaba. Kano katundu butundu ku batuuze abali mu kubonaabona naye nga lwaki babonaabona nga pulezidenti yennyini yavaayo n'agamba nti abalinga bano ate balina kubeera mu mbeera ng'eno mu kiseera kino. Ofiisi ezi zonna ezikwatibwako ng'enkola yaffe bw'ebeera tujja zituukamu. Minisita Mayanja ndowooza kaakati mu kiseera kino yayinza okutaasa ku kintu kino oba maama Nabakooba oyo bwe tuva wano tujja kumusinkana tumulage ensonga eri mu batuuze bano vis-a-vis ate ekya pulezidenti okutaasa ab'ebibanja. RDC kino kigwe kisooka okukwatako omukyala Justin Mbabazi yewawa Kiso bwe mba nga seerabidde bino biri luddawa ng'ensonga ate etandise okulinnya enkandago. Byajja bitya we tugenda okubanga tutambula ebyalo 5 simanyi oba tunaabimalako ne tujja kufuba tufune ku abo akuba tukitegeddeko nti poliisi yatandise n'okubako beesiba abagagga mu bamanyi kasita bajja ku byalo abantu baba baleka mu makomera amakooti mugamanyi gakwatagana n'abo abalina ke balina. Waliwo omutuuse wano gwe ngenda okutandika naye ndoza kantandike naawe nsanyusa okusisinkana baŋŋambye gw'omu kaakati kubabonaabona amanya Kibabujo Wakimu kwangalira ku kyalo Busamba naye ensonga zino zirudde nga ziri wala myaka giringa 3 kati naye omukyala Nakato akozesa amaanyi mangi okujja okusalira ku bibanja byaffe. Oyo gwe mugoba akoze eki? Oyo gwe mugoba akoze eki? Oyo yali mu bbo mubalira zo tubegamu amawulire ganaabawa. Kale kaakati nze twandize mu kkubo eryange omukyala lyasazisaako. Tugende mpola mpola. Yogera. Amanya ekkubo lirino wano eryange omukyala ge yasazisaako n'amaanyi nga yeyambisa bakanyama nga bakutte emiggo basala ku kibanja kyange ekkubo bakutte amajambiya bakozesa amaanyi mangi
naye so tusaba mukama waffe ekkubo lye lino nga bwe muliraba bakama bange nenga yeyambisa amaanyi mangi poliisi tugidduukiridde emirundi mingi tevuddeyo kututaasa ku nsonga eno era tugirumbye nga tuludde ebbanga nga tugitambulirako bannaye poliisi mutuyambe poliisi tetukoledde tugenze kakiri poliisi bannaye bakama baffe mutuyambe byaffe babitwaza maanyi twajjayo sente za PDM emwanyi zaffe bazisenda muziraba ebintu byaffe ebitooke babisenda waggulu tetumanyi sente bwe tugenda zisasula so bakama baffe tusaba taata mmwe ng'abakulu abali waggulu pulezidenti mwe mugenda otutambuza ekyalo tusaba mukama waffe taata ffe tuli ba bibanja muveeyo mutudduukirire omukyala nakati atugamba nti lino ettaka jeno ye yaligula mukama waffe muhoozi ye bwabagamba ye bwatugamba era tetulina we tujja kuddukira wonna tewali batugamba nti sale yaligula tetulina we tugenda kuddukira wonna yatuukawo dda era bakama baffe tusaba tusula ku bwerinde tetumanyi obudde bwonna oba batutwala amanya g'abantu bagakozesa bukozesa ebiseera ebisinga ebyaddala okubatiisatiisa tusaba mukama waffe pulezidenti taata tugenda kuwa akalulu naye jangu otuyambe mu nsonga eno omukyala nakataga tetulina we tujja kuddukira wonna yamatizaawo ffe tuli ba bibanja tetuli bya ttaka tusaba taata otudduukirire ebibanja byaffe babitwaza maanyi emwanyi ziizino bazisenda ebitooke byange bibiri babisenda ekkubo baalisazaako maanyi mukama wange nga nze sina wakuddukira saba omulanga gwange guno bataata munziruukirire mutudduukirire ebyalo tuli bitaano n'abantu bonna bali bakababuka basula ku butaakye tweyanza nnyo tuyanzege tugenda kusabayo omuntu amanyiko ku byafaayo by'ettaka lino maama jangu amanyi ku byefaayo by'ettaka lino atunnyonnyolemu kuba tuyinza okuba nga twogera ku ttaka kati babasaawa bakola ki baani ababasaawa akiri kitya byatandika ddi n'ebyekuusa ku ebyo maama tujja kwogera nga bwe tugenda mu maaso sebo kakati nze nja kwongera ku ddoboozi kati nze ekyaleeta omutawaana ku kibanja kyange kiri eri nga bajja nakifuba sigendangayo kuno omazeeko myaka emeka najja 1954 nnaku z'omwezi 24 ogwokuna nenzijaawo nenfuna ekibanja kyange tambula mpolampola amaanyi gayinza okuggweramu wakati ate ne tuzza omusango nenfuna ekibanja kyange ekyo mu 57 kaakati nembeera nakyo nentuuka ku lutalo nenziruka nengenda ne baze naafiira eyo kubanga ndi namwandu bwe nadda nenkuuma ekibanja kyange ekyo situndangako nimirako mmere n'abaana bange n'abazzukulu kaakati olunaku nali ndi awo nga bagguse simanyi tibagenda kusenda eyo kubanga waliwo ekirala kye bazenda kaakati nga bajja buzi nagenda okulaba nga batandise empanyi bazitemye bayingira kwe kuba enduulu okunzirukirira bajja ssaawa mmeka bajja ku nkya nga tulima twali mu nnimiro tebakugambye tolina warning tolina ki sirina ki kyonna nze sigendangayo nabo ne batandika okusingula muwogo wange baali bamumalawo kakati abantu kwe kunzirukirira n'abaana bange ne tubataasa ekibanja ne tukitaasa ne bagenda tebanakomawo tebannadda naye beewaana bwe bakomawo era batuukira ku kyange baagala kusiba abantu abo abanziruukirira baagala kusiba kyalo kiramba balondamu abamu ne basinga okulonda enju yange kaakati olw'okubeera nti twerwanako ne twetaasa ne bagamba ntuzze nakifuba omuntu ogenze ozze totegeeraganye na muntu g'otandise kusonda mmere ye kati nze abaana bange mbaweeki n'abazzukulu nze kyekyo temulina ntegeeragana yonna gye mwali mutuuseeko sirina nze sibatuukangako tebamanyi feesi okuggyako ab'okukyalo abammanyi be bagenda babagamba kuba nze nagaana tweyanziza nnyo tweyanzege tuli ku Salt TV Unveiled experience mu Namayumba muno mwe tuli koze ekyalo bakiyita batya ekyalo bakiyita Busamba ekyalo bakiyita Busamba just bu kilometers butono ngo okutte kino ekigenda ekitalya abatulaba we wali embeera eno abatuuze baagala abadduukirirwe naye era tonnyonnyonnyodde bulungi ku byafaayo
lya ttaka lino ng'ettaka ettaka kanfune ku mwami twawanga busuulu naye njagala ku byafaayo baani bannannyini mwe muli babibanja si kyo tuli babibanja kati sooka ompisizeemu ku ekyo atwala ku TV amanye waatandikira naddala abo abeetaaga okubayamba amannya gaffe amannya ganjala Peter kusinzira wano ku kyalo Busamba ettaka lino lyaweebwayo bwakabaka bwa Buganda myaka mingi nze wano nakamalawo emyaka 70 bajjajjange ne bakitange bonna baziiko wano 70 nga tuli ku ttaka lino naye nga tuwa busuulu emabega eri naye naata mulenzi ataafuna busika Segantebuka ne Semitala be baleeta omupunta Nakato n'abeera nga tigomya ku ttaka ne busuulu ne bamutujjako katuli wano tubundabunda bubunzi tetulina bwogerero buli ofiisi yonna bagizibikira DPC chairman LC3 bonna bachairman LC wano be bafeera bawedde emirimu chairman Kagwa Mawanda babulabe nnyo gye tuli batuuka n'okuteeka omwana waffe mu bbuutu yawonera watono okufa abasebo ne bannyabo mutuyambe pulezidenti w'eggwanga ne minisita we akwatibwako ku by'ettaka naye atutaase naye embeera mbi nnyo waliwo n'okubonaabona oba oliawo tuyinza n'okuyiwa omusaayi tugezaako okwerwanako naye tetulina buddukiro era Nakato mukazi wa mutawaana nnyo agenda yeetendereza agamba ne bwe munaakola mutya buli peesa lyonna nalikwatako temulina we muyinza kuddukira tusaba buyambi eri abakulu ebyokutandika obba tulugunya okubasenda n'okukola bino byatandika ddi byatandika kati tugenda mu myaka 2 naye ataafuna busika ye yaleetera ddala obuzibu oyo Semitala nga balina Segantebuka ne beegattibwako ne Nakato ne bachairman LC3 n'abalala wansi chairman LC wano bonna ne babeera ba mutawaana nnyo myaka 3 temwekubirangako mulanga mu ofiisi yonna twagezaako ne twekubirako omulanga owekitiibwa Honorable Naabakoba yayimiriza ensonga zino naye bagezaako okugaba obwapa obwebukipulira minisita yeewuunya nnyo n'agamba nawe ekiragiro ensonga zonna ziyimirire naye bagenda mu maaso n'okukola obubbi n'obuzannyo bwe bakola ku ttaka lino ensonga ziri mu kkooti munnayuganda tulaba kyeyandyagadde okumanya ettaka ebibanja kwe muli bano batandise okutundako nga baguza abantu abebbali oba bali mumwe nga batuuze baleeta babulooka baleeta abantu babone bwe bakusalanga bakutunda enkeera babulooka babeera mu mabega waabwe basalanga batunda buli bwe basalanga batunda mu bwangu obw'ekitalo naye nga chairman Kagwa ne Mawanda abo bafuuse babulabe ku ttaka lino bakansala chairman LC3 bonna ba DPC OC police Kakiri Namayumba ne Kakiri bonna bali mu buzannyo buno era tuli mu kubundabunda tetukyakola mirimu twafuna ssente za PDM ebanje baffe babikubamu amakubo batwala ku kifuba tetulina bwogerero baseba Basalt FM tweyanziza nnyo tweyanziga batulaba ku mukutu kwe tuli Unveiled experience program kwe tuli tuba ebizibu by'abantu ffe bye tusinga okutunuulira ne tubayambako okulabika nti bigonjoolwa wakati mu programu eno tunoonyereza era nga bw'obiwulidde yonna gye boogedde tujja konko nayo tulabe n'ebibuuzo ebyo nti muyambye mutya abatuuze beno wano waliwo koko gwe baali basalidde ku kibanja gwe basalira ku kibanja wano gundi aliwa gwe baali basalidde ku kibanja tulindidde mu bibanja byabwe twagala kumanyako enkola bwe bajja ebeera etya yali akituuseekokko enkola gye bakolamu bw'abanga aguze wangulu waliwo amuguzizza tamuwadde ekkubo muzinda luguugo kati bano omukyala Nakato enkola gy'akolamu bw'abanga alina amuguzizza waggulu tamulaze ekkubo w'alina kuyita wabula ekibanja kyo kwasala ekkubo ku kifuba n'agamba tolina w'ogenda kuddukira n'aleeta guleda n'esendawo ebintu byaffe n'ebyonoona kubanga ensonga lwaki mbuuzizza bwe ntyo omuntu bw'ajja n'avaayo n'ateekamu amannya g'abanene nti be baagula ettaka lino bali abanene si balandiddiira abo bwe bagula ettaka kati nga bagenda ku developinga ate tebatundako buploti nga bwe kiri wano kati ekyo kyekijjamu amannya ag'abiri ge mwogedde enkola yaabwe si yaggula nti bagule abantu ate batunde obwo obuntuntu buntu katoole Katikkiro bwabuyita so erinnya ndowooza balikola bukozi bagakozesa bukozesa naye bwe bakusanga kati ng'olina mutera kubeera na bipimo ki eno bye mukozesa ekibanja
5 ku 10 oba 10 ku 10 10 ku 10. kati bwajjanga olina 10 ku 10 oba 5 ku 10 abeera ayagala ki era kyenkanawa katugeze nti bw'oba olina 10 75 ebayiye 25 ziba zizo ono omukyala yenkola ye aba akulekedde kyawo kati kumpi abatalina kyakulekedde ne bannaye tusaba bakama baffe maama minisita n'abakoba wajja kuno nogaa tewali kikolebwako ne simanyi oba ekiragiro kyo bakinyoomola tekyakola tusaba maama otudduukirire naye embeera gye watulekamu yeyongedde kusajjuka tusula tetwebase tumanyi oba ekiro kyonna batunona tutwala tetumanyi kubanga tukonkonye ne bagamba mujja kukoowa maama minisita RDC yabiyingiramu koba yeyakomawo RDC twamulumba mukama wange twagendayo ne tumulumba tumugamba mukama waffe nga tuli bwe tuti ne bwe tuti ebibanja byaffe babisenda n'atugamba siyinza kuyingira mu nsonga eyo nga minisita mukama wange ensonga eyo yagiyingiramu mba sisobola gendayo kwandolinga nsonga ezo nagamba okujjako nga kuliko bakanyama ne bakanyama kwe bali batambulira ku guleda bwe basenda wonna tetumanyi maama ensonga eyo eri etya kati wano basenda wali wani oba wani basenda saidi wali wa mukama wange wali ogwa tateesa naye naye ng'ekibanja bye babisazaako maanyi kasita bamuguza ekkubo balisazaako na kifuba emyaka 3 guno gwa kusatu mukama waffe muli mu dduka tuli mu dduka nera batugamba ne batunakola tutya ffe twaggwa ettaka lyonna yaligula so buli watuuka empanyi talekawo luwanyi olaba kibanja kyo nti kwokoma genda olulage ensonga zino ekiraga nti ensonga zino bazitwala mu kkooti naye seba lwaki tagumiikiriza kuba ettaka terijja kudduka kuvaawo agumiikirize empanyi talekawo luwanyi yadde ajja asenda busenzi naye tusaba bannaye bakama baffe abali waggulu bannange tugenda kubonaabona tunaddukira waffe taata pulezidenti tufukamidde tetulagira tusaba busabi otudduukirye ffe ng'ab'e Namayumba ate yeyambisa babuloka b'e Namayumba kati nga bafulute batufuukidde ekizibu fulute buloka atulawa atula Namayumba naye tagambwako amaanyi alina maanyi n'agamba yagamba nze sisibwa era temulina we mujja kuntwala ge maanyi gakozesa bakama baffe otudduukirira embeera gye tulimu yeraliikiriza toyanza nnyo toyanzeege bye bigambo by'omu ku batuuze mutudduukirire waliwo gwe nawulidde ayogera ku nsonga y'okubasiba batugamba bangi abeetaagibwa babawa samonzi zaaki ensi yeetaaga okumanya n'abalamuzi bamanye ekiri eno gye tuli amannya agange mpitibwa Mugenyi James abangi gwe bamanyanga Mutooro lyerikola ssente and retired mu kitundu kino kyemazeemu kati emyaka 16 ekibanja ekyange nagula kigule nva mu district ye Fort Portal oba Kabarole naye neewunya nnyo ng'omusajja omulwanyi ayalwanirira eggwanga lino Uganda okulaba nga tufuna emirembe ate tulwanirira bannaffe okufuna emirembe naye ntya nnyo okusanga ng'emirembe gye twalwanirira essaawa zino tigiriiwo ng'abantu basula butaakye basula taasulewo nikibanga kinnuma nnyo okusanga ng'omukulembeze yakulembera abatuuze okulaba nga bamalako emirembe ng'ani gisowa eggombolola eno Namayumba gwe bayita Musisi yakulembera nakato okujja kubba ebibanja by'abendi nganza omulwanyi ayalwanirira eddembe lino Uganda ate nga ne mu kitundu kino saawamba buwambi wabula nagula okusanga omukulembeze omutuma wa president
yakulembera abantu okubabonyaabonya. Nikinnuma nnyo kubanga nze nali nkwateko essimu ninkubira RDC nga nsaba kuyambibwa, naye RDC yarabbe takoze eki, wabula atulaga byoya byanswa. Buli lw'omukubira akulaga nti ekiriwo si kirungi, naye ate emirimu nigisigala gikoze eki, gitambula kitya. Ti olwaleero wano waliwo omupoliisi yali agezezaako okujja mu kifo kino okulaba nti ataasaako embeera. Bamukubira sipiidi ne bamugamba eyonoonyaayo ki. Ebyo ebintu biri ku ki mu kkooti, naye ng'ebintu by'abendi bwe bakola ki, babitwala. Nsaba busabe kumanya Fulutte mu ggombolola eno oba mu disitulikiti eno akola ngaani. Tusaba abo ebitongole by'okwerinda n'abakulu bakama bange munoonyereze Fulutte akola ngaani, kubanga amaanyi gaalina mangi gasuuka na gajja eno mu disitulikiti eno Namayumba. Yali akutteko omuvubuka omu n'amukuba mu bbuutu y'emmotoka n'amufukirira ebintu. Mulina ku nnamba ya Fulutte? Waliwo abagirina omu. N'amukuba ebintu, n'amukamulira ebintu mu maaso. Naye bwe twagenda ku poliisi tutwayambibwa, twagezaako paka Mulago bamumenya embiriizi, naye nga Fulutte agamba tebalina kye bajja kunkola, n'omuligenda mu ggombolola kye tumulina kye musobola kunkola. Nga Nakata atugamba mmwe n'omuligenda mu ofiisi efaanana etya, tumulina kye muyambibwa. Neebuuza Nakato ye atagambibwako yaani? Atugamba nti kiri mu mabega yafande Muhoozi kubanga ye mukama wange n'afande Salimu Sale. Bwenviirayo ng'omulwanyi munene wankubadde ndi wansi we, nsaba ayambe nganze kubanga akasente kange akagula wano nakagula mu bulumi, gasente nazijja wala. Vaayo mukama wange otaasa ekitundu kino kyolaba n'abantu abandi. Wagula ebalirirawo bulimizi oba waliyo abasulayo? Mbadde nsaba mutuyambe. Nze neewuunya okusanga nga Fulutte ng'omuntu atasobola kugambibwako. N'obwotuuka ku poliisi Namayumba ogenze kuteekayo emisango, bamukubira amangu ddala n'ajja n'adaaliita n'akukuba n'omukifuba gwe agenze kumuwaabira. Ogenda kunkola ki? Fulutte. Neebuuza Fulutte atakwatibwako yaani? Amannya ag'amatuufu yaani? Bamuyita Fulutte Uganda, naye erinnya ly'ettuufu sirimanyi. Naye nze nsaba kumanya kubanga kati nganze alwanirira ekibanja ekyange n'abatuuze awamu, kubanga omuntu bw'afiirwa tikyetaaga kumala kuyita nti jangu oziike. Wabula lw'owulira munno afiiriddwa oyanguwa mangu okukola ki? Okugenda omuyambeko omubeerereko. Essaawa ya leero bantaddeko ekibalwa ky'abakuntumye era beetaaga kunsiba. Mulinga bameka be bataddeko ebbaluwa eyo? Tuli bantu 12 batusibake omusango gwa trace gwa malicious damage na assault. Nsobola ntya kuba assault mu kibanja ekyange? Nsobola ntya kukola malicious damage ku byange ndi mu byange? Abobukedde bwe bamukubira abagamba abo namala kubagula n'endagaano nzirina. Fande Salimu Sale mukama wange muyite Nakato ku bintu byayonoonye eby'abantu, aleeta obuwandiike bwakola nabo. Bugende eŋŋondo eyo talina kye yabalekera, amakubo yagalimanga bw'ayagala, emwanyi n'azoonoona kubanga emwanyi Museveni mukama wange Museveni bw'aba ayogera agamba emwanyi kwe tuyimirizaawo okusomesa abaana baffe. Naye ate tutuyambiddwa. Tubadde tusaba abalina ekibasobola okututaasizaako. Nganze njogera ng'omulwanyi wa Uganda eno alwanya mu Uganda wano, ngenze mu Congo, mbaddeko Somalia, mbaddeko Sudaani n'amawanga ag'enjawulo, naye ndwanirira nsi yange okuba bulungi nange ng'omuntu n'abaana bange. Ntuuse mu level y'okuba n'abazzukulu ngenda kubateekawa. Akasente mukama wange nali nkolera katono era nkufuna katono ddala, tekasobola kubeezaawo baana bange. Naye bwe mmanimye omuwogo gwange omwana n'alya, ninimye emwanyi yange, omwana wange ninzigyamu 5, omwana n'asomera ku bonna basome. Naye kati kwe batadde olulwokoolwo bagende bakasende kaggweko, ngenda kulagawa nawummula. Nsuubira kubanga nawumulira mu mirembe, naye emirembe sigifunye, bambonyaabonye era nsula ntunula. Era bantaddeko embeera yonna. Juzi baali bampamba emirundi 3. Abatuuze bano bayinza kumpakanirako oba kunnyambako.
naye baagala nze ng'omuntu male kubulako. Bwe bampita ku poliisi nimbagamba nti at least bampeeyo ennaku 2 bagamba oba oyagala oba tayagala labika wano ku poliisi ekakiri. Tweyanza nnyo tweyanzeege naye nze nakutangazizza mudda katono Muzinda ojja kumpeera omwami ono nakutangazizza mu katono nti mukulu Salimu Sale sooka ompeera ono ne Jeno gwe mwogerako tebasobola kugula ploti 5 ku 10 ate ne batemamu ne bakola ki ne bagabako tebali mu bubizinesi ng'obwo obutonotono. Oli otya nga teekako Omuzinda lwano nga bitale bya muzeeyi? Bitale bya muzeeyi. Muzeeyi ki katono omulambo bagutekeko ekinkumu? Amanya gange nze Afuwa. Siri mwana nzaalwa weeno naye ate nkuliddeyo. Siri mwana nzaalwa weeno naye ate gye nkulidde. Taata waffe tubadde naye paka bwakutuse. Nakato yajja n'akozesa olukujjukujju ne kyeyamaani waffe Kaggwa. Kaggwa ayita mu nsozi ng'atunda ebibanja by'abantu. Kibanja n'akitunda n'akiddamu n'akitunda emirundi ng'esatu. Era ku budde buno bamunoonya. Bakozesa olukujjukujju nga mama waffe yali agenze mu nnimiro kunona kamere ka mulwadde. Akole kiba muwe afune ekyokulya. Yagenda okudda nga muzeeyi bamubbyeko ekinkumu. Ekinkumu nga bamukozesa ekinkumu ate bwe yali omulamu yagaana okukola kyokuteesa ne Nakato. N'abagamba nze nkuze Nakato simumanyi ono mupunta. Nze nkuze mpa busuulu. Kakati Nakato nteesa ntya naye nga gwe mpa busuulu mumanyi. Ne bamubbako ekinkumu bwe bamala omubbako ekinkumu mu kaseera ke kamu n'afa. N'entaana gye twasima tumuziikemu. Nakato baamukubira essimu yatugamba awo wennyini temuteekawo muzeeyi. Tugenda mumuteeke mu lusalosalo oba mu lujjalwe. Ne tugamba omuntu afudde nga alina ebintu bye yeekoledde ebintu lwaki tumuteeka mu lusalosalo ng'akoze ebintu bye. Mbwa nti awo ngenda kusendawo. Awo ngenda kusendawo. Ne bamubuuza ani yakuwa olukusa. Ye ng'agamba nti baamuwa. Ntumubuuza baani abakuwa nti abaana. Abaana muzeeyi abadde talina baana. Chairman kigo mwogeddeko? Nino Chairman Kaggwa. Naye namba temugirina? Atufuukidde ekirala kuno. Abantu bakuno bennyini abaffa abantu b'ekyalo batuliddemu enkwe. Bali babeera basenda ebibanja b'abantu nga bagamba ne kiri mwandi kisenze oyo yayina ekinene balondamu ebinene nga bagamba kiri mwandi kisenze. Lwaki babonyaabonya omukadde ng'oyo atasobola abadde n'obwana bw'okubujja nga buto kati mwamuziika ku lusalosalo? Twalemera ng'okaffa abaana ne tumuteeka ku kijja. Naye yagamba essaawa yonna ajja kukola ki ebijja byakusendebwa n'atuuka n'okusenda omuntu n'amuleka akawanga k'omuntu n'akaleka ku ngulu. Ye mwennyini bw'aba asenda emmere y'abantu asenda agamba omuwogo guwooma nga bwagumeketa ate bw'amala ng'agamba abasajja bagupakire bagutwale Namayumba bagutunde. Kaakati naye mwennyini emmere agirya. Lwaki abeera atusenda? Lwaki ayigganya omuntu wa wansi olw'okubanga tetulina ssente? Naffe tuba wadde tuli baavu naye tetuli baavu. Emitima gyaffe migagga. Tusaba abakulembeze baffe President Museveni Yoweri Kaguta oveeyo gy'obeeko ne kyoyogera ku nsonga eno. Naye tuli bubi tusula tutudde. N'ekiro batugambye bwe bakusanga ng'otambula basobola okukuwamba. Batambula n'obusaale n'emiggo n'amajambiya mu bbuutu. Naye twetaaga buyambi. Poliisi ya Namayumba twetaaga bagikyuse. Tekyali poliisi. Poliisi ye Kakiri tekyali poliisi bagijjuza enguzi. Osi bonna babajjuza enguzi twetaaga buyambi. Twetaaga abakulembeze muveeyo yenna gye muli. Mubeeko kye mwogera kw'eno ensonga. Naye ngaffe omuntu wa wansi tuli bubi. Tuli bubi. Twetaaga kutaasibwa. Tubeeko n'emirembe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Wamu tuyinza obutatuukayo olw'obudde bwe tulina obwa essaawa ze tulina kati Nakato yajjanga omupunta naye bwe yatuuka kuno katukole nga bwe tugenda ku kkubo lye mutugambye n'atuula ku kyalo. Bwe yatuula ku kyalo ng'alese bakanyama bangi ng'era tubatya. Naye bwe twamaliriza ne balaba nga ffe tulemeddeko ne batuweereza kiro kitwala omunaku ng'eriko abantu 12 era nga kuliko amannya gaffe. Tuli ku bunkenke nga kuliko n'ejjambiya empya nga mpagale bulungi. Naye bwe twagitwala ku poliisi
bwe twagisitula ne tugitwala ku poliisi baatubuuza ejjambiya n'ekibaluwa mwabirondoola bwe twabawa reference mwakomawo ne mulondoola ffe kye twali tusuubira nga tulowooza nti poliisi nga poliisi bw'eneeraba ekibaluwa enejja ekola ogwayo okunoonyereza kuba baga nti poliisi ebayambe nammwe abantu mubayambe naye poliisi y'e Namayumba tatuyambye poliisi y'e Kakiri tatuyambye DPC ye RDC tatuyambye twasigala tuli bamulekwa ffe twayita mu lutalo ebintu byaffe byonna ne babitwala twerwanyeko ne twegulira ebibanja byaffe naye ku ssawa ya leero baagala babisende byonna twagala abakulu baveeyo batulwanirire baveeyo mama Nabbanja aveeyo mama Nabakoba yagenda teyadda mabega naye nga tuli bubi tusaba buyambi bwabwe Unveiled experience amanya Katamba George tuli mu Namayumba ku kyalo Busamba ku ttaka lya Kasamba ettaka lye tuliko bannaye lya famire ya Kasamba eka ziri 144 naye ffe tuli ba bibanja famire bayetwala mu kooti nga bamaze okuleeta omukyala Nakato Bena eyatwala ekitundutundu ebyalo ebisatu ku ttaka lino nga bamuwanga omugabo ku mulimu gwe yakola ogw'okupunta ettaka. Ebyo byonna biri mu kooti era biri mu maaso g'omulamuzi mu kooti ewandegeya. Abantu bano famire bali abantu 9 ennyumba ziri 9 eza famire eno era ekyapa ekyasooka ffe kye twalabako nga tuwa obusuulu kyali kya mwami Gabudyeri bajjajjabwe Gabudyeri Lubajja nekimala nekikyusibwa nga amaze okufa mu mwaka gw'88 era ekyapa kye tulabako kyakyusibwa nekidda mu mannya ga Kinagomba Edward Sentamu era omugenzi essaawa zino eyasikirwa Sentamu Deo abeere Canada ye musika wa famire eno naye mu famire eno mwavaamu abantu abalala ab'eŋŋanda ne bakola ekyapa nga bagamba ekyapa ekikadde ekyo kyenjogeddeko ekye88 nti kyabula. Abaami abo babiri mwami Sega Ntebuka Esterias ne Semitala Richard ne bakola ekyapa ekirala. Ekyapa ekyo bwe kyakolebwa famire ne bafuna obutakkaanya era bo ne bagenda mu maaso okuwaako omukyala gwe bayita Nakato Bena okugabana ku ttaka lino atandika okusalaasala n'okugaba ebyapa ebirala naye ng'emisango giri mu kkooti. Ekyaddako walabikawo n'abalala abayita abasiraamu okuli mwami Jingo Saadi Jingo Isima ne Saadi Sulaimani nga nabo bagamba balinako ekyapa era nabo balina ekitundutundu balina ekyalo kiramba kye bayita ekyekanziiro. Abaami ababiri baggulawo ne ofiisi ne baleeta abasiraamu bawerawo nga 6 bateekawo ofiisi ezipima eziwandiisa abantu era bagaba amabaluwa ge tujja obbalagako agava mu Kiprotich ko advocate nga bagaba ebyapa era tebakkiriza muntu yenna kukolerako kintu kyonna ku ttaka lino nti ettaka lyabwe nabo baafunako omugabo guno ku ttaka lino nga balijja ku musisi Abdallah Kyakonyi omu ku bazzukulu abaali Gabudyeri Lubajja. Ensonga eyo ziri mu kkooti naye bo bagenda mu maaso okugaba ebyapa n'okusalaasala mu bibanja by'abantu. Waliwo ebiwandiiko ebiweereddwa abatuuze nga babavunaana okwerwanako kkooti nga babavunaana okwerwanako okuva ewa OC Namayumba. Omukyalo ono yawandiika ebiwandiiko ze tuyita summons nga zibayita ku poliisi nti bayonoona ebintu ku bibanja naye ng'ebibanja by'abantu byabwe si bya mukyala Nakato. Babakuba nga bazze okusenda ne greda. Mwami abo mwalimu omufami Fruit yajja n'amajambiya n'emiggo ne gurupu y'abasajja n'obusaale ne balwanagana n'abatuuze ku kyalo ky'Ekinnyika
ne babakuba bubi nnyo naye ate oluvannyuma babagulako omusango. Abatuuze bwe bagulako omusango ne babayita ku poliisi. Twagendayo okweripootinga n'abatuuze abo ne bawa poliisi bondi. Kati olunaku olwaddako ne babagamba bagende beripootinge. Baddayo okweripootinga ne babasindika ne babagamba bagende Kakiri balinde patrol DPC abeetaaga we Kakiri. Twakubira RDC n'agamba ensonga eyo abadde tagimanyi. Twadduka ekibuli ne tugenda ne Kawempe ku regional ne bayita fayiro ezo ezaali ziyita abantu abo ogenda e Kakiri. Kuba twali tutegeddeko nti bwe batuuka e Kakiri bagenda batwala mu kooti ng'ekigendererwa kyabwe kukendeeza amaanyi g'abantu okwerwanako ku bibanja ebyabwe bye baagula. Bwe babajjamu babasibe baligenda okudda nga bamaze okutemaatema ettaka lyonna. So bwe tutuuka e Kawempe omukulu KMP Kampala Metropolitan yatukolako n'asaba n'agamba fayiro eyitibwe era n'abantu 12 abaali bavunaanibwa n'abawa ekiwandiiko ekiyimiriza okubakwata. Naye ebyo byonna byanyoomoloddwa kubanga wiiki eno yennyini bwe twogerera eggulo limu abantu abo bennyini baatugambye fayiro ate yatwalidde wa State Anthony era bagenda bakwata okubayita mu kooti. Kakati yeyembeera gye tulimu essaawa zino. Tewali buyambi. Minisita Maama n'abakooba wajja ku ttaka lino n'omanya ensonga eziriwo n'oyimiriza buli kimu ng'ozudde waliwo court injunction. Era ettaka lino court injunction tugirina ng'ebiwandiiko ebikakasa. Naye byanyoomoolwa. Ettaka likyatemebwamu ebyapa wadde injunction weeziri tuzirina baazigaba. Bw'ogenda mu ba DPC mba OC bo bagamba tewali injunction bagamba Nakato ayina ettaka kuno. Era erirye teririnaako musango. Naye ne twebuuza Nakato ettaka alijja kwani? Ekituufu Nakato alijja ku basemitala ne Segantebuka. Ate abavunaanibwa mu kooti. Era emisango giri mu kooti. Caveat zaateekebwako ne injunction yateekebwako. Omukyala yakyagenda mu maaso okugaba ebyapa. Twebuuza singa ebyapa ebyo enkya omulamuzi abisazaamu nga bwe tugize tulaba. Abantu banaakola batya nga bamaze okubawa ebyapa ebifu n'ebibanja byabwe byatundibwa. Yeyo embeera enzibu ennyo gye tulimu essaawa eno Namayumba ekanzira obusamba. Twesaba obuyambi Maama RDC. Twawandiika ne tuddamu ne tukuwandiikira ne tujja mu ofiisi yo. Okuba omukyala gwe bayita Flavia. Okuyimirizaako akatono. Abatulaba tuli ku Soti TV tuli ku Unveiled experience. Saawa zino ntandise okufuna amasimu agankubirwa. Amasimu agankubirwa gatandise okweyongera. Agamu gava mu bannamuliri bannange abalowooza nti nsobola okuyimiriza ensonga eno gye tutandise. Naye ffe tuba nga tusimbudde nga abagagga bali mu kkubira ab'amawulire ate bayimiriza ab'amawulire. Ekyo kyo nakyo tekinyuma. Njagadde mbaatuukirize wano ku kamera mumanye nti Soti TV ffe tuyingira mu bintu tewali kigenda kukyuka. Nakafuna amasimu wano galinga mutwalo waliwo ne bentaddeko ko bawulirizeemukko. Amasimu go gajja. Bitongole by'amawulire ebyabadde byagala ndowooza okubayamba abibaddemu n'amakoona mangi. Naye tugende mu maaso tubuuliddeyo ekyalo ekirala ekitulinze baŋŋondwe bannange. Minisita we wakoma okujja wano oluvannyuma injunction yateekebwawo. Injunction weteekebwawo twagitambuza mu ofiisi mba DPC mba OC naye baagaana okuwuliriza bo bagenda mu maaso okuweereza omukyala Nakato okusala mu bantu ebibanja byabwe n'okuteekamu amakubo ku mpaka nga tebalina ndagaano. Bwe buzibu obusingira ddala okubaawo. Tusaba Maama Minisita nakomye nga ngamba nti twajja mu ofiisi ne tukolera ripooti okulaga ki ekiriwo okuva lwakoma okujja wano mu Desemba. Maama watuwa omukyala gwe bayita Flavia mu ofiisi yo. Twatuukayo ne twala abantu abakubiddwa abatemeddwamu amakubo mu bibanja byabwe. Naye kyakusaalirwa simanyi oba yenkola we bakikolamu ate yatusaba ndagaano za bibanja byaffe na busuulu. Naye ng'abantu twali tuzze lwa bizibu nga tukoze ripooti naye kutuuka mu maaso go naye ate baatugamba tuleete endagaano z'ebibanja n'obusuulu n'ekkanzu ze twawa ku bibanja byaffe okutandika otuyambako. So kyatwewuunyisa nnyo era tusaba obuyambi. Tusaba Maama oba oli bize nnyo osindike Minisita Sam Mayanja ajje naye atuyambeko. Embeera ekyalimbi yayitawo n'okuyita ku bubi mbi nnyo. Abantu tetukyalina we tulima sizoni yonna etufudde tetulina mirembe ku bibanja
tetwebaka batuwoninga otukwata era abaana baffe bo esaayo n'abakwata tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanziza nnyo tweyanzeege abantu ab'eŋŋondwe simanyi oba abo tunaasobola obbafuna waliwo ekikomera ekizimbiddwa eyo nayo batugambye naye mutukkirize eddakiika ezisigaddeyo katugende ate tuziwe ku bantu b'eŋŋondwe ne bwe zinaaba 5 oba 10 ate nayo tulabe ekiriyo kubanga tubagayo ebyalo 5 n'ekimu tetunnakimalako katweyongereyo tuyingidde ekyalo ekirala nga tubagambye ebyalo nkugambye biri 5 naye kakati n'abeeno eŋŋondwe nabo bakabatwawa balinga ntulege tebamanyi kikiddako ku ttaka kwe bali ku bibanja kwe bali bakozesa kibuli bakozesa maanyi tiimu eyo ey'omukyalo oyo gwe boogeddeko mukyala Nakato oyo tujja mutuukirira naye tumubuuze ekituufu ku bino byagenda maaso n'okwogera nti ateekamu amannya g'abanene ebyo byonna ajja bituddamu na lwaki bw'abanga gavumenti eno mwali amanya ebigenda maaso ate nayagala kola ekifuulannenge kubanga ekiragiro kya pulezidenti kigamba kirala ate naye akola birala ki ekiri ku kyalo kino omu ku batuuze be tuli nabo kakati agenda jangu wano genda tutambuza ate atubuulire ebyabwe eno bye bayitamu biri bitya tusanze okusinkana Soti TV kwoli ojja kutunula eno naye oluvannyuma tugende wano wentegedde wali ebintu byo tutandika okwogera omutuuze w'eŋŋondwe wano ku ggomera Namayumba ndi mutuuze n'emyaka 64 kuno kwenkulidde kwenzaaliddwa newunya nnyo okulaba omukyalo omu oyo yajja musomi mu punta najayingira ebibanja byaffe n'abisenda bwe tukaabako ne tugamba naye mutubonyamu mutugoba ku byaffe munatukola ki waliyo omunene jeno sale ne muhoozi mbagera kola ku kyono ki mbagera kola ku enkulakulanya nenkulakulanya nga bino n'ebyaffe sikitegeera kubanga nze kwenkulidde kino kibanja kyange tekinako buzibu sina banja kuye talina kyansasula wabula mubbi ffe tetumumanyi tumaze emyaka 6 tukolagana mukulu Kasamba nga tuwa obusulu waffe bulungi ebanja twabigulamu bulungi kati ye atubonyaabonya anzibeko ekikola kikyo kya 99 abakanyama babeerayo n'emiggo n'emijambiya bafumbira nawo leta muziri bafumbira awo byoto biri awo eno ekapu gye tuyingiramu no kati siwange yala kute bwati zino zali mwanyi za muzira abazana bannaye bawulidde ne bazisenda ne mwanyi to naziziriza bizamira wali zone bazimala ulaba kuko gerita emitiga fe bagisema kino gye bazimbisa ekikola kino bakizimba ku mpaka ne bazimba yo nyumba yiri waggulu eri kibanja kyange za mujira abo nebino mbira bitambula kiraba kirekana 9 mpaka waggulu eri enyumba ndo za mugirengera yiri ke bagizimba embija mwenza ke bazisibiramu jajalo babigira emmere kibu kyekola sijana mmewe nimira bana bange emmere bobo wange olikola bodo bamfuire eddagala kati wano we bazimba wonna wali wawo wonna wange taata mpaka erige kikoma taata kyetulaga nekkubo lyebasalamu lino lyayitamu kiraba omuzinda lukola oti kati akkiriza kulimiramu tanzikira wadde kukyamamu tokkirizibwa nakukungula wadde kukyamamu kaku owulidde nago waluganda kwatoliza okunyira mu kikomera kyoli agambe wange owulidde emmere erijolaba mugogo oyo bamufiide n'eddagala ndoza kati sola bamutema ina kyali bwati yali akutte ina nga kibira kati wano mutuufu ani azimbawo omutuufu ali kati omunakata yaga nti akolera mukulu wagamba kwakolera enkulakulana eno agenda kuteeka bumba amakolero oba kisimanyi nakati yatugamba owulidde ebyoto biraba bibiri webafumbira nakati bakagenda balazeewa bazeeyo mu kibuga basola mu tawuni mu Namayumba bategedde nti Soti TV ezze ne bagenda ne beekweka ne badduka misinde ebyoto biraba n'ebirala bibiri waggulu eri bye bafumisanga bibiri ebirala bibiri edi taata ola ekitegeeza ab'ebijambiya abakuuma eno gye babeera we babeera ebyoto birala bibiri waggulu eri taata ebyoto birala bibiri sebo kati bibiri eri waggulu bajja naye tebatufaako babatulekedde batumonyaabonya ekyoto kyali tebakumulako eriyo babeera ebyokunywa
eddagala lyaki era okutulumisa wano olaba kikiri kinyooka ekyoto kiraba ate abakuuma baddagala lyaki be bamanyi bonga bo balaba bibiri binyooka taata kati kyetwebuuza wano mwasisinkanako nabo ne mwogeramu oba ebintu babikola bukozi kivaako bakoza kifuba sina agreement nabo wadde obuwandiike nabo bo babbi owulidde wano we baazimba ekikomera nga wagazi wenkana ki wali muyika ng'emu n'ekitundu okuva eri ekikoma yonna wange kati oli ali wange ng'ajjudde erina baamutematema owulidde emmere eyiri bagifuuyidde omuddo guulu mukalu bagifuuyidde eddagala basimamu n'emnya by'ebitoke bwembi omutaata bijjudde naye nga tewali kuteesa siteesanga sina luganda naye si wa kika kyaffe ate tosolerawo kuja kutubba bubbi abantu bano ababeera eno balinga bameka bikanyama ngamba abali abakuuma eno bikanyama birina amajambiya emigo balina zisubaru bbiri n'ebipikipiki kati nze bajja ne basala emiyembe gyange bagisala wali nsubira mugirengera wali basalawo emiti gyali 13 egy'emiyembe mwe nali nzija sukulu fiizi w'abaana ne bazzukulu bange kati tebasomye bwe yamala ogisala nga mpita mbu tutegeeragane nze saategeeraganako naye ng'asindika omwami omu bamuyita Oscar ng'agamba Oscar genda abajja ti tumuwe ssente mu miti gye buli muti ng'agamba agumpemu emitwalo 10 naye nganze omuti ogumu siizoni emu nali ngutunda emitwalo 7 era abasajja bali bamaze okusasa omuti ogwakagwogwa kati ye ng'asaawa ampa emitwalo 10 gyali ginkolera kiginnyamba era sitegeeragananga naye saagala kutegeeragana naye olw'okubanga nze njagala nagula ekibanja kyange nga nkyagala buli kinya kya muyembe nakisimisanga 35,000 nenteekako ebigimusa buli kimu nga bw'olaba omuyembe okutuuka owegussiza tweyanziza nange neyanziza bakama bange tweyanziza nnyo tweyanzege abatulaba ku Sort TV tuli ba mukisa nti eno gye tukoledde olunaku olwaleero ewammwe simanyi bwe kiri eno gye tukoledde olunaku olwaleero tuzze n'enkuba Namayumba tuzze naye enkuba era efudde emba naye tugikoleramu ewammwe simanyi bwe kiri naye olw'okubanga twagadde tuyambe abantu bano bafune obwenkanya ku bibanja byabwe atusazeewo obutayimiriza katukole ate omukisa gwe tuyuze nagwo ogw'enkuba guyinza okuba nga gwe guyimiridde mu mukisa gwe tujja okujja nagwo oba gwe tuyinza okuba nga gwe tubaleetedde ogw'okulaba nti bafuna obwenkanya byalo bingi abeeno mubalaba nabo bangi nga mugenze mu maaso n'okulaba naye ate essaawa ebeera ntono ebiseera ebimu kigulira kyali kize ku kibanja kyaffe Osenda kati ne tugendawo bayimiriza tubagambe balemese na kibanja kyaffe kubanga tetukkanya nko nabo kati nga balina abasajja abakuta amajambiya emiggo n'obusaale kati ne bavaayo twali tuyimiriddeawo nga tuli kuwanyisiganya nabo tugabagana kusenda kibanja kyaffe malimu omusajja ajja nga ayambadde esaati myufu nantema engalo muganda wange tubadde kuno nze ezaaliddwa kuno kitange yali saabataka wa kuno era nga yakolagana n'omuzeeyi Kasamba abo abazzukulu gwe bagamba era nze navuganga eggaali ye nga tusomoka olusozi luno naye tukuze tulwa busuulu nga era kitange kuno abasenze ku lunaku bw'abasenze nga bw'ogenda okunoonya ekibanja ewa Kasamba agamba gende ewa Ssaabagabo Eŋŋondwe ewa Mwami Mikayiri Matovu nga yekitange era nze banzaalidde kuno okuva 1969 nze sirabangako be baleese baleeta wano omukyala nga bamuyita Bena Nakato mbusimanyi nga mupunta ng'ava mu kitongole kya Kata ne batugamba nti agenda kupunta ttaka ate bwe yavaawo n'atugamba nti ate ekiwayo ekimu ekya famire kyamuguza ettaka lino ne tumugamba lwaki kyo ng'ekiwayo ekyo lwaki tekijja ne kitutegeeza omuntu gwe batuwadde omupya gwe baaguza agenda okufuuka landiroodi waffe bwe yavaawo n'atandika okusala ebibanja by'abantu abisazeemu esiteeti buli wamu amakubo ezaali ensalosalo buli awali olusalosalo alutaddemu amakubo asaza ebibanja by'abantu wabula ekibanja kyasala ate kyatunda ekiwulidde kati munnange ne twagala
mukama waffe pulezidenti naye atulwaneko nammwe mututuukirire. Abantu tuli kuno naye tuli ku bunkenke batuleetera abasajja kati bakolaawo balakisi naye ne bwe tugenda ku poliisi poliisi bagiwa ekyojja mu miro essebo. Ku independence bajja ewange ne bandeetera ekyapa naye ng'ekyapa nze nali sikolagananga nabo ne baagala basalako ekitaka ekibanja kyange waliwo ekonga lino eri sayidi eri kati sayidi eno gye bandekera awali ennyumba eri ne batwalayo ne bakola ekyapa bakimpa ate nga nze saategeeragana nabo kati saakitwala nakiganda. Baani abajja? Abantu ba Musisi abasiraamu balina ofiisi yaabwe wali ekanziro bwe bava ne bajja eri ne batutawaanya eri ekanziro. Kati wabagoba? Nabagoba nze wange tebannabakuddawo. Tweyanziza. Tuyinza okuba tetugenda kusukkawo wano kubanga twatandise nakutambula byalo byeri kati n'ebyeno tubitambudde mu nkuba tubalage ekiri ku kitundu kino. Abakwatibwako ku nsonga eno temutuula butuuzi kubanga tetwagala gamba nti olwattannyabo nalumanya ne bagga n'obuuza nti walumanya wakolawo ki nedda. Embeera eri eno bakeesa lukye balinga nkoko ya mutamiivu. Singa temuveeyo kubayamba ekizimba kiyinza okuzusamba eddagala ne tulaba ebyekiteezi nga bizze eno. Kakati nga tebinnajja eno atwagala abakwatibwako mubeere nga nammwe musitukiramu muyambe namungi w'omuntu ali mu kaabiro eno amaziga. Robert Mutebi nannyini field ge mannya gange Isaac kyagambiddwa ne Yasini Kikoyo bwe twatambudde. Tetugenda gikomya wano we tuzze wokka nedda. Abakwatibwako balina okuteeka mu nkola ekiragiro kya president si musajja kwogera nga bwogezi ate mmwe abali mu zoofiisi nga mulya ssente za gavumenti ne musirika. Tusimbudde ebirala tujja kujja nabyo. Mubeere bulungi. Mweraba.